What shall I render Jehovah? For he has business defensive mechanism. Tumaliriza dadi amazima amatu yesebo zino gomesi zifaananira ddala eza Madam Joy Sonko. Sweetie daddy, you're my friend, you're my charlie, I'm gonna set you body. Skin your desire, I just miss your money. Baby, when you get the sun and fire, coco party, yes. I want to be with you, want to be. I want to be with you, yes, baby. No matter what they say, I want to be with you. So now, woman of my life, I want to be with you, yes, baby. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart. Banange, buli muntu yandegadde okuwona omukolo nga guno wamaze magikoke level 0. Banaye buli muntu yandegadde okuwona omukolo nga guno
era buli muntu agwagala atannaba kugukola naye tulaga omwana ono essanyu. Njagala tugatte endoolo okuva eruuyi eno n'eno okakasa nti omwana tumulenze ku lw'omukolo guno. Tukube engalo
What shall I render to Jehovah? For he has business defensive mechanism. Tumaliriza dadi amazima amatu yesebo zino gomesi zifaananira ddala eza Madam Joy Sonko. Sweetie daddy, you're my friend, you're my charlie, yeah, I'm gonna set you body. Skin your desire, I just miss ya mamani. Baby, when you get those sana twara koko party, yes. I want to be with you. I want to be with you, yes, baby. No matter what they say, no matter them. I want to be with you. So now, woman of my life, my body down. I want to be with you, yes, baby. Jumping on my heart, Wait up. Sonko textile yo mukyala nkakasiza emikolo gyenkoze rangi baddeko bajja kuddamu it's okay bakwagala bajja kuddamu it's okay laba otuviiri laba ka smile laba ka ringi laba akasaawa laba ekitambaala laba gomesi laba ka makeup mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Selector, are we ready to go? Embeera ng'eno buli muntu aba nekyawulira. Joy, lino ssanyu lyo era olina message ebadde egenda eri omwami waffe Musiige. Kano akadde owulira otya? Selector Makoke ayina message yo. Kano akadde owulira otya? Igida! Ani abadde akusuza ng'otunula yadde oli okay? Yadde omwana oyo yakukuba era mubikoze kati fe abazadde otubikoze genda maaso. Kati omwana oyo Musiige omuwa message ki nga ggwe? Bw'omulaba nga yeebuzaabuza yeefula atabiriiko wandibadde omuwa akayimba kyakakadde akaliko ennaku zino n'ategeera nti ddala ebyobuzaabuza biveeko. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Selector njagala opeddinda Magikoke ontulize omwa. By the way, batuule basenga. Ompeera akayimba ka Metroni atuule. Metro.
The love is a bomb. I'm your cargo, let's buy a new chopper. Hey, yeah. Yeme tulitadibuda mazina ge agambe tulinda okugwe kati jagala tulise omwana wange ono Joy akakane Digga Joy DJ Magical K the mix Chino changulia no mutima pekate Nalino osancha moja mopinda Nalone sati choli kwa chitu finyo Oyagala wako msisi mwalise Nakula nini eda chumba nyitesi Abebi wato babi kwa sasa Abebi na babi wa mbegula Chakalo maneti mbiu wote minge Tukurwe
Mwangaliza amanyi basenda bakyolaba oba tolina ndokusigire kubako mu ngalo kubako mu ngalo lwaki tokuba bwasi kubako mu ngalo oba basenda ba kubako mu ngalo tobana ndokusigire wode olimba kuba mu ngalo webale nnyo omwana wange Esther katumwa munene omwana wange Esther era tewaliwo kyaggaali wadde ye muwalabu gye bayita efitina netuwuzika nga bagambye nti basaanidde okuba omukyala n'omwami olirengala ez'amaanyi okuva mu njuyi zombi era ow'embogo muzzukulu wa Kayiira agenza okuvaayo ng'agaziye bulungi nnyo nnyo olirengala ez'amaanyi era tetukomyawo musanyere omwana n'abagawo taaki mubuusanzeeyo wewaawo omwana w'omusiraamu Walli Basimaati tumusanzeeyo wewaawo ne tugende ne Wankoko eyali abakubi b'amiggo era Wankoko tubaddeyo ku mutala Wankoko mutise n'omusajja omusaami awanyama naye ne tumusanga abadde nani kakati wanyama abadde ne Wankoko naye abadde ne muganda we obwedda atulya obubi ani ono Wanjala mpolera ne tugamba Wanjala ebibyo bikomye wano leka tumale okuvvuunuka wali eri mpolera ne tugende wa Luwombo muleseeyo musogo omu yekka ndowooza ne tugende wa Luwombo bwe tugenze wa Luwombo omwana ono n'ambaga ttaaki alina ngeri gy'anoonyaamu enkulu eyo ngamba enkoko tugenze okugira akagalo nga guddirire ku nkoko nkulu ye naga nti akiwoomerwa nnyo ne tugenze okulaba alina byasenya masini yeekasuka ne mugamba mu kiteezi baatugobayo bano bajja batwala mu kibwa ngamba bamagumba tetukomyawo taata wange ne tugendako mu nsuwa agaayo gabaddeyo nsuwa woota na buno bw'abazungu bubaddeyo afudde sinawakwagala waabo mutambuze oleeta ebimuze wano mutambuze andeete omwana wange ekyamazima ddala ensonga gy'ombuze bulungi era nja kusaba iwe bakugattira engalo ez'amaanyi webone nate kubanga obadde mutetenkanya nga mukyala naakuma bba omukyala nga naakuma tatawana naawe akufaananya mwana manye abasajja twagala nnyo abaana abatufaanana obeera awo omwana we n'amunyiiza nawe nga wamunyiizizza nagamba nti gwe kiprincess ogira ekitwe aba tavuma mwana aba agomba gwe kubanga yagamba nti akufaanana selekita ndeetera omwana wange ow'obuwala tukuba engalo omwana wange akakase ddala tumulize Sonko Textiles.
Nolwekyo ekyokukola mukimanyi Chowero wabwesa nazireta mu Uganda tukukulengaleza amaanyi. Tulemo teza pe. Wekina chechi chimare.
katooka Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Moteza pe. Wekina kiti kimale. Omukolo. Gunaatera. Yes, Tell
buziba abakwesiga bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ntwana ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwale ebuziba w'omwoyo teri mwana w'Omukama nsaba tovanga wendi era bwe bakuyita ompitabe nsaba ondaga yesimanyanga nsaba ondaga ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso ga Mukama awo natuuka mu maaso go awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ntwana ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwale ebuziba w'omwoyo Kingdom music. From the moment that I gave my life to Jesus, He turned my life and gave me life and gave me freedom. He's my healer, provider, protector, my only hope. He's the treasure that I ever really needed. He's the glory in my life and in the midst. He never fails, He's always there. And forevermore, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. And forevermore, He's the Prince of Father's heart. the Lord of Lords, Emmanuel. Ye Katonda wabo bonna bamusinza, ye Katonda wabo bonna bamutenda, mutonzi mulokozi mukuumi atera ayamba. He'll never never ever ever leave you, He'll never never ever ever fail you. Gwe mwesige asobola. So come let us now sing Hosanna to the one who reigns and never really slumber. He's the Alpha and Omega. Musomesera nyinibenda. The everlasting Father knows they're coming again. The everlasting Father knows they're going out. His mercy reigns, He's always there. And forevermore, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. And forevermore, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel.
Omusaza gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna